Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumaze fatahataini ezisoose. Naye kaakati tugenda kulaba ku ebbiri fatahate gundi ennyukuta ebbiri oba empeerezi ebbiri. Zino nga zo zibuba buti bubiri nga buli wansi ku nnyukuta. Egundi yaffe esoose tulabye nti bubadde obuti bubiri nga buli waggulu ku nnyukuta nga tusoma nti fatahatain, buli nga babuyita fatahatain, naye kati buno buli bakano bakayita kasiratain. Kasiratain ke katya? Kasiratain buba buti bubiri oba mpeerezi nga buli wansi, era kasita bubeerawo ennyukuta eka, for example ng'eno esooke bagiyita bba, kasita obwo obuti bubeera abuli wansi bubi tugamba bin, bwetwe tugamba. Kati eno kasiratain eyawukanako ne fatahatain esoose nti buba waggulu obuti bubiri, ate wano obuti wano buba wansi. Baganda bange abatuwuliriza bannyinaze, mu nnyukuta mu Luwarabu buli mpeerezi bw'ekyuka akatinde kaba kabadde waggulu ne kadda wansi, mmanye ennyukuta ekyuse. Era bwe kibeera ne oluusi ne ku sentence oba ekigambo word, olusilamakulu gayinza okukyuka ng'ekigambo ekyo bwe twogezako okubanga tunnyonnyola. Kale katandike ennyukuta zaffe zino enezo eza kasiratain nga buli wansi. Tusooka bin, tin, thin, jin, hin, khin, din, eno dhi oluusi eziwayira abantu abangi ekwena ennyukuta bagiyita dhaal oba dha. Oluusi abantu abamu bagiyita sa, ate nga thaweri kwegamba okwabula dhaali ne siini ne thaau, ennyukuta zino ziwayira abantu bangi okwatula nga bali mu process esooka ey'okuyiga. Tugamba nti thin, rin, zin, era nabazzi. Kati tulaba eribadde dha, eribadde thin, eno zi. Dhi obeera nga alumwa ku lulimi lwo. Ne zin, oyo amaanyi mwegalimu ko katono. Zin, sin, shin, swin, bin, twin, vin, ain, ghin, fin, qin, kin, lin, min, nin, win, hin, in, yin. Kati wano tugezageza okulaba nti wabadde nnyukuta, naye kati tugenda okulaba nti tugiteeka mu kigambo wayibadde nnyukuta, kati wano tulaba nti eri ku kigambo in the word. Era tukati wano tugitaddemu ku nnyukuta ebesembayo ku buli kigambo. Era ojja ogenda okulaba nga buno obutonyeze bubiri obuli ku nnyukuta eno, obuli ku this letter, nga bwawukana ne bwe tusoma ate ku nnyukuta endala okusinziira ku kigambo kye tuba tuliko. Kale katutandike abooluganda. Kisooka
عنب غضب nafaqatin. Kakati wano ku ekigambo nafaqatin olaba eno ennyukuta esembayo eri taul marbuta, ta ziri bbiri, waliwo ta al maftuha eba ta weba ye openinze, okitegeera nga nyanjiru kwegamba nga yeggudde, ne ta al marbuta. Ta al marbuta ine ebiseera ebisinga erabikira nnyo ku kigambo, era eritawo oluusi bayinza okuzaabuzibwa abagoberezi baffe nti ate eno nnyukuta ki, kati nafaqatin, bararatin, iwajin, harajin, biakhin, ahadin, kabadin, biqadarin, dhakarin, biqabasin, bisakhatin, alaqin, malakin, falakin, amalin, mathalin, bidamin, bithamanin, hasanin, sabain, binaba'in, hamain, hami. Kati eno kino ekigambo eyo akanyukuta kano ekigambo kino labayo kizenga hami a ennyukuta eyokuna bagita amuza, tutaddewo eri waggulu, kali waggulu kabeerenga akantu katonotono, then empeerezi nebeera fataha waggulu. Kale si lesoni yaffe yetutambulirako, naye njagadde nawe tunyonyolewo. Kati tuba tusoma nti hamiatin, عشان دقيقة شوف أنا إذا شرح